Yes, okay, tugenda baso Happyland Film Production. Etandikwa film tandika mutandisi bakutusinzako film yabwe. Songa nachibuka Latifa kuskudeni kwa linyo tandika mutandisi. Natale Suzane. Echali tandikwa AKUGIZIBWE Moses MOSH. Echali tandikwa tugenda maso mpola. Era tulina kuleka ndio Suba Matovu Philips. Intandikwa tugenda maso atendete. Era nga kavuma jimonga ne kuskudeni kwa linyo. Echali intandikwa tosubwa seche wagonzaga. NYIRANEZA RUTH. Ichatandika Nasari Jacinta. Tukyasumula busumuluzi. Ono agamba Emizigo Nedda. Tutandika butandisi embeera y'omuzigo. Twaga ku mulundi guno tulabe firimu yaffe n'empya y'omulembe. Era tutandikira ku mizigo. Omanye eky'emizigo kyo oyinza okigeraageranya ku ky'omulala alunda. AKUGIZIBWE Moses MOSH yiyo olugero olwa firimu eno gyotandika tugenda maaso. Songa NYIRANEZA RUTH ye welfare ekyali ntandikwa. Tulengera omwana obwala ogenda maaso akoloboza Sonko. NTWASI GERALD ye mukwasi w'ekifaananyi ekyali ntandikwa tugenda maaso. AKUGIZIBWE Moses MOSH era n'akola ku ky'okuba ndi alabirira abazanyi ba firimu eno. NTWASI GERALD ye director of photography. Tutandika butandisi tugenda maaso. AKUGIZIBWE Moses ye executive producer. Tulengera abato bagenda maaso ku kyasonko kwe bali. Sekyewa Henry Gonzaga ye assistant director wayo. Ekyali ku ntandikwayo tugenda maaso mpola. Era nga NTWASI GERALD ye editor firimu eno. Tugenda maaso tutandika butandisi atendete. AKUGIZIBWE Moses MOSH yakoze ku location zizona. Songa AKUGIZIBWE Moses MOSH ne transport yamukolako. Tukyakwanjulira firimu yaffe. Era tugenda maaso AKUGIZIBWE Moses ye director wayo. Abato bagenda maaso ku kyasongo kwe bali. Nga bw'omanyi munanga abaana abato bitono nnyo bibasumbuwa muzannyo na kyakulya kyekisinga bakola obubi. Era enkaana zaabwe kiri kwani azannya obubi wali. Buwe buli mu Sonko. Buli mu Sonko. Ekyali ntandikwa. Be baana ab'oku mizigo owamulirwana abayina ozannyako n'owamulirwana. Sula omwana n'omulonda. Awo enze mukyakumeka ye. Okanyuze bubi. Bw'okanyuga obubi obose. Ekyatandika butandisi. Buli wano bweyagala tebuyina atawaanya. Bugenda maaso ku kyebuliko kyekya Sonko. Ku mulundi guno twaga tumanya abaana b'emizigo kiki. Firimu bagiyita Emizigo Nedda. Bannanga omuzigo gwo teguwangaalikikako. Oguyingiramu ng'onoonya kweyiiya naye ate omuzigo gwagenda wala. Twaga tule ku mulundi guno kyanjawulo ki ekiri ku mizigo emirala. Ye bannaffe ab'emizigo gy'eno kiki. Kuba buli omu ku mizigo gy'awangaalira gy'alabira ennaku era gy'alabira essanyu oba oli awo. Kubanga eby'emizigo byo tebitotolwa. Tukyali ku nyanjolo ya firimu anti tugenda maaso. Era nga tutandika butandisi. Natenga bulijjo ku Emmy's production. Akati oluvannyuma omwana ono bwedda gwe tulengera abali mu Sonko. Ogenda okwetegereza asinda. Omwana asindira ki? Obadde kiggwe? Sina gyembadde. Ate alina kyabadde asinda. Sooka ojumbulire. Taata abadde yeebasa. Ogenda okwetegereza omwana ekigambo kyalina maama amusimudde. Abadde azanya n'akaana kamulirwana. Ebintu by'emizigo bizibu. Oba oli yamusaba ku munnyo n'akumumma. Asanze akaana kono akazanya n'owaaba akasimudde. Kale weewaawo kalina amatama amanene naye ate gazimbyemukko kumpi zibakacyanze awo. Bannange omuntu aliwo n'emizigo gino egiriko bannalukalala. Maama n'akomawo.
omwana lwaki omusiikudde oluyo okwenkana otyo era siro eno muzimbizza ennyo ekiri awo omwana wadde oyagala amatama gakunyuulako bukunyuuzi akaganyo ozannya n'abaana ba mulirwana kazigwe nno naawe omukazi mubamu abakazi ab'olukaali ayongera ku muwendo gw'enjala eba ekuluma aŋŋambye tugenda maaso kati omwami ng'atandika omubuuza omwana okumukuba nga azannya ne baana banne kikyamu ki ekyokulabika nti omwana azannya ne baana banne oyo omukazi nze anvuma emisana gonna kati kumbe ssebo omukyalo ono yatamwa mulirwana oli maama w'akaana muwala bwe kabadde azannya nako kulw'okuba nti maama w'akaana kali mbabeera bayomba mukazi amulangira kale n'ennyomba ez'abantu abakulu ate tisaana kulabika ndi zigattibwamu ki abaana abato era y'omwami kyagamba omwana buli w'omutendeka nti tokolagana wa muzigo gwe tutakolagana naye ne waaliba atandikidde ku muzigo era alibaako baabuula so nga ate omunange obulamu bw'omuntu yenna kizibu nnyo okutandikira mu nzimba eyiye ono agamba tekisoboka kukkiriza kyalasobola kukola kwe kulabika ndi akkiriza abantu abatali beewaabwe kulabika ndi babeera nabo yamugamba nti munange ezo mpisa mbi ayi naye kirala tokolanga lutalo oba bukyayi wankomeredde omuntu ne waba alina kye yakola afazaali omuleka n'omwesonyiwa omutima ogutasonyiwa guyiga obulogo mwana nzije ne mubirooto wano ngeri gye tutafumba ekyamisana kenziremu nsika otulo ndaba oba ntufuna kale ye omwami yageza okoma ku mukyala we aleme okuddira ennyombo ezaabwe ng'abantu abakulu ate okuzigatta munange mu mukwano gw'abaana abato toyinza kulema bya baana kulabika ni bakolaganira wamu era tulengera lagenda maaso bazannya tulaba emizigo gibeera mu layini bwe gityo era nga mulirwana muba mwetunuddemu kwegamba osobola okuyimirira mu ggo n'olingiza ekiri ewa mulirwana okumanya emizigo si myangu baana bagenda maaso bali mu kuzannya mizigo gyegyo mulirwana okwoleza akabalaza ka mulirwana olutalo lulala okufumbira akabalaza akatali kakoosuula amanda oba oleesa obuzibu kale mizigo egyo ate mulimu abaagalana abalala be bano wano oyagala kuŋŋamba oboogezako kuŋŋamba nti poloti wasasudde kati bano bo omukwano gwe balina buli kaseera ogwabwe omukwano guli developumento omwami agenda maaso n'okwanjula ensonga ya poloti yaguze poloti ku kyayi musajja gwe ate okyayira kyow'amatama naawe oyinza otya okugula poloti nga simanyi kati sikubulidde lengera laava eri wano olina okulabika ndi ombuulira era engeri yonna buli kimu kyoba otuuseeko kati olina okuneetondera lwaki oŋŋamba leeti mukazi wa ntondo nnyo okimanyi naawe era buli kimu banyagala nkwanjulira ekyo ekiba kituukiridde ekitatuuse mba saagala buto kukikwanjulira manya nkwagala gwe wano ku mutala gwano labyewo omukazi alina ettama ng'eririyo gwe okimanyi ab'amatama be bankuba kumuluka mulambayo ono yaliko yekka ow'ettama amwagala kale n'ebiseera ebisinga omwami abeera bize ng'akola ekintu kino kirabisa okuba ndi kitabula nnyo omukyala ayagala abe ng'amufunirayo akadde abeere naye omwami aba n'obudde butono nnyo ewaka so nga munange omukyala aba ayagala alabe nga olunaku olumu asiiba ne bba amulumise babeera wano ne bageya bamulirwana bannange tondiisanga emimonde mukazi wa wali yagoyeza omugoyo nga mulaba omanye ebyemizigo bino ofuba okulaba nga tebalaba mmere gy'ofumbye bw'otafumba bakwogerako emizigo kuba kwegeya kati okuva omwami kaguze poloti omukyala yatandikirawo musuubiza
Ekinaddako kwe kulayika nti amuzaalira abaana mu bangi. Omwami alabika ewaabwe bali batono, balina okumuzaalira abaana ekika kiwere. Kati olunaku olwaddako enkeera baabo famire abalya ku muwogo omusiike n'amata abo baba b'amaanyi. Kano tekaagala kunywa kadule kalaba obuugi ewaka keerabanga akali ku ssomero. Ssomero banywa obuugi n'akawunga tewali babalansingira diet. Ate okunywa obuugi ate ogw'emiwogo kumbe taata ye yabimanyira dda. Toyagala kulya muwogo amutadde yingi, muwogo yawuse. Kano bakaabaki kano obuugi tekayagala kunywa buugi, omwogo kagutadde yingi. Nze sijjako bunywa. Bano abaana abakuze ekyejo kale no bwe batyo babeera, era oba tomukutte bulungi okanda okoze loosi. Tugenda maaso. Eby'emizigo mwoleza kabalaza ono mulirwana. Tukyali ku nyanjula ya sinema, tugenda maaso. Laba emizigo oweta wano n'owetamu n'eri emizigo ne gyetooloola. Katula tuliyo nga waluwajja waayo oli oti ye tuli muli mutya. Bavubuka b'oku mizigo abataawasa guweebuzabuuza ali nno nga newogugamba guveeyo omutwalo tegusobola. Muka musajja naye ate alina mulirwana gw'atayagala kulabako. Leero oli buli omu amuyisa bubi. Kakatwadde erudda ono omukwano gwa zaamulabeko. Oduwe ate kati kalaga wavadde butongo mmanyira. Nedda nze sikumanyira kugamba mazima. Aliwa. Sela kabiri kosiba. Enviri nga walikola kwa wako kati kwa bali. Yogera nnyo. Azze okulayika ni amulabako munne. Era nga omanye by'abakyala akaviri wasibye kammeka. Gwe sooka ogeddeko eri. Wabuuzizza dda ye. Kwe kubuuza ssenga. Kiwala ki? Be balina emmere era be balya ku butungulu n'ennyaanya. Amaka gano abasinga bamulirwana emmere basuulamu nsuule. Gozanya n'embeera nga yatabuse. Mwana gwe nkoye. Mwana mama bakazi ba. Kati ng'atandika kumunyumiza ku bigenda maaso. Bannanga abantu bano bageya mwana wange. Nga bali kugwa muntu. Abantu bano bonna bageyo n'omu kubanga mbu be bali obulungi. Munange omanyi balya nnyo emiwogo. Ate emiwogo egikaawa egyo gireeta obusungu ku mutima. Kati enge kirindi ffe tulya ku mmere ensiike. Wano ku mizigo gya wano guno omuzigo gwe guvaamu akawoowo ka butto. Naye awasigadde ebintu si birungi. Bannanga abakazi bano bageya. Bakuyita omulogo ate nga be balogo. Nanti nyumba tulama bawala basatu. Ninda kumusa. Kani nga mugamba naffe gye tubeera batugeya. Ono gyali mu muzigo abo basulamu abawala basatu. Baboogerako bamalaaya kiki ebigambo ebikyafu ennyo ebiri bwe bityo. Kale kulwokuba tuli basatu ne mazima tetuli bamalaaya. Naye nga ebiseera ebisinga abaana b'obuwala okweyombekera mu muzigo ogumu. Oli bwakuyita malaaya era olabanga erinnya lyo liba likwambadde. Firimu tulaba Emizigo Nedda. Kale agenda maaso mwana muwala anyumiza munne ye gy'abeera. Banne babeera nawe atamuwuliriza gwagoba. Kasita ogaana okulayika ndi okkiriza kyagamba. Omuzigo gwa mitwalo 9 buli omu aleeta 3 ate ayagala bongeza. Obanga naawe opangisa naye ng'oli landiroodi ku banno ye mwana muwala ono. Banne baawawa okusula ate naye amala n'abasolooza. Kale nabo obulamu bwe babulabanga we buli si wabi. Kubanga ne bw'atambula teri musajja mbw anaamugamba ovaawa. Kye kintu ekisinga okulayika nti ye ate mu bannakyeyombekedde ayinamu essanyu. Tugenda maaso.
nga tujja tudde erudda musajja mukulu gye yakoleranga ali ku mulimu bino ebyokolera seefu wali eri ku bibaawo takyayagala seefu aweeka mpeeke abakozi b'ennaku zino bakwatayo nnyo ali ku mulimu boss sajja mukozi saabina aba akola atuba tuli awo ng'aliwo owa boda ayingidde owa boda mu kujja ng'asooka agipaakinga wali abeeno ogenda okwetegereza nga bakunkuna baleese enkoko nga ne Joyidi baalidde enkoko owa boda munnange omwami abadde ampeereza agambye nti nkuleetere munnange ennyabo agambye enva zino aba azagala ekyeggulu kwabaalya bannange eno yonna tunaagimalawo ayogera ebigambo ebirumya bamulirwana bawulira banenge eyina amasavu ye eyina amasavu soka olindeku kale agambe tufumbireko ttooke kati tetugizadde agambe tatuwaddeyo ku nnyama kenzi gyendabe munnange koko nayo nene bula noba tunaagimalawo obeerako n'emikwano n'obaako gwowaako n'alyoka agiteeka awo ku mizigo n'atandika okuba obukule ku muzigo asooka akuunyiriza akawo k'enkoko embisi n'amala n'akuunyiriza n'akeeyidde kumba ow'olugambo beti oli eno twavudde dda bannange oloba sooka ojje kiki leero goba wakula otya bannange omanyi ekigenda maaso kiki sebo munnange baleese enkoko baleese olukoko lwonna lwali lukozimbye olukoko lwonna tulina nawe lutunula olengera olugambo lw'emizigo akakoko akaanise wali gy'obeera kalimu amakuta tulaba leero tunaayitawo nga tugenda emanju anti baleese enkoko leero simanyi nakumanya sandifumbye emizigo gyegyo okufumba emiwogo ennaku ebbiri baba bakugamba gwe kikiwa baaki oyina oluganda n'engulube muntu okubanga wekatira emiwogo saawa buli saawa togeza leero n'ofumba mukene ajja tutta munnange balike baleese enkoko olengera omuli wa mukene yenna aba atunulanga omutwe gwe kaakati baleese enkoko leero omuntu alabye ali eno atandise okuba ejiiko omuzigo okwo okubeerako n'omukazi n'atandika okukola entuumu bw'atyo baaba omulabirizi oba olabiridde mufumba nkoko ono ng'asooka akwata oba biki mu lubatu ng'ajja bayiremu ettaka mu mpulire abikula bannange n'ayiwamu mugirye ebalakire olaba emizigo olengera emizigo mukazi watunga jja bajjulire kube bamulunze bamuteereddemu tamanyi ni bamuteereddemu kakano oluvannyuma waliwo emizigo gy'emmanju n'egyene egisembera ddala oba abeeno gye bali abeeno kiki kaleeta stoleki yebale kaleeta alina sozi mukuba wulira kina nimba wa sente situsa kulandira naye tezaatuuka
sabo nyambe njala bafu suzeeko just enough wesi nakimbala mutaka mbwa alina akasente ke yali afunye nga kagenda walandi road tekatuuka kadalanise kwegalira bamusuze gozanya n'okuzanya ensi ekuba ng'omuntu alinonya wasula ennaku 3 wezigwa akayizeeko ewalala kwegamba akanya kukyala kati nga tujja tudda wano musajja mukulu ate ogenze uno atema sente za Tracy ez'amata omwana titomugulidde mata badde ki naawe fuka olindeko banange togenda naawe kiki omwana totuwadde sente z'amata kwendi agaani agatresi oyo naye akyakabira amata kawe kyayo omukalu abaka kusooka ongere muwe mugulire n'emiwogo awo laba omwana naye sse butayagala kutunula ku kyayi mukalu mukubeera ng'ovaawo ba Andrews kola lyoki tewali naye kyenzijayo afumba ngulina omwana kiwita wuyinde mu nnyumba ozanya gwe n'abaana gwe waka bw'obeera ng'oli yala omwana wo tajja kufa yala naawe kadenge gye bataalese mata katambule ne kagende wa Aunty Rose kalinde gye bafumbye kagenza okulira bagenda kujjula mukeni ne kasiibula ne kakyaluka tugenda maaso efirimu tulaba emizigo nedda kale tulengera omukyalo ono ajja mukyala mubaaze entambula yokka alabira ddala tebannazimba naye n'emizigo kwe bali era yatuuka kale agaziwa kuba balwawo okulya ku mukene be bagula toilet paper abasinga wano bagendayo na bikookooma mutomeza amanda sanyiwa bamukolako effujjo gwekimanyi nti obwavu busobola okuluma n'olemera mu langi emu kale ono ne weyeesiga ebizigo ayongera kubijja embeera empisa embi zimulinga empisa embi kale nno beeyisa bubi ku bannaabwe kati ng'aveeyo nga gyanyumya era ogenda okwetegereza abageya bannaabwe be basinga bali mu mbeera embi babaabwe tebabalekera na ssente za mmere zimala kati ng'asooka anyumiza mune nga wazaatabuli nga gyatambula ng'ekibaata mbu n'amukuba baketi bakitya bakikolako olugambo naye bakitya kisobola okusekula nkikubye mamanda gonna era olusenyente ndukiyiridde n'obusungu bunnuma gwala olusenyente lufumba kibonga yenna nnyini ali wali abitigguka ati agenda aniigina ati gyobeera ffe tulinga abakolimere ani gwalaga ipisi zetutalina yakikuba amanda yanakitega emisumaali owange jangu tugende tukolere eri olugambo ono asazeewo agalewo ewuwe mwami tabasanga nga bakola olugambo namugajja tugere tulukolere ewange emizigo tegikalaawo nayoza nkuba etonnya bwana bukojjo wakakyami awo mulirwana ayoza amabaafu gali wali ono yasooka n'atunula ye muto kuma obugi bwange tibawiwamu ettaka mukume bulungi kati yagamba Tracy amukuumireko balina omuze agayiwa ettaka mu nva za banne kati yagamba Tracy amukuumireko kwe kujja emizigo abantu basibirira buugi gwoba okyabiyita bya muzannyo kali wamala okuleeta ekikopo ekyobuugi akala nakaga akagenda ewaabwe simanyi olengera emirirwano akaga esooka ogira oddako ewammwe nja kuyita kumba ayagala kunywa eka yafumbye etampeko emu simanyi omuzigo oguyita mwangu sikakuba oli mwana wa mukwano gwange naye tuno otuugi otulimu amata bwe ntukuwaako mba nkoze bubi ng'agenda maaso yesaafiisa nage tuli ku mizigo omwami wuuno tamanyikiddwa muli mutuufu gwakola manye ebyemizigo gino obanga embeera agyanguyizza mubaamu ababiri muba mugyamu
Banange ng'olina obubakobako kampulire Kati ndudo okukwata. bwe n'ebirevu biringa ebitali bibyo. Omukazi aleeta akaboozi akabanga akazesa naye ng'ate ali mu kujerega ebyaddala. Omwana ajja kutusanga. Bano omwana ajja gwe soko lindeko. Kumbe omwami ayagala kuluma misana kati saawa eno. Kayina kamwana ajja tusanga ne kabagwamu. Abaana b'Emizigo tebakonkona. Kagwawo ng'eddebe. Enjala ekuluma ngenda kuyita. Enjala ennuma genda tujja tufumbo nja kuyita. Nze nkasibye. Babadde batandise laavu kano nawulira bamuyingiridde bwakomawo ekiro akaana tekagenda kuzannya emisana akaana kabeerawo ekiro tulwawo katwala kawulidde akaana kalinga akalina ebizomba mu matu okwoyo okuzanya taata yabuuza ng'okoowa mangu baanaffe twazanya nga tuli baana nze nkoowa mangu era obeerawo nkoowa mangu mulimu obwana bebazaala mu lugezigezi. Taata akomyewo ewaka taata wa mulirwana eri bakeera kukola ono taata okukomawo ewaka abaanonye eki kaba kaagala kalabe. Abaana b'ennaku zino tebakyali bangu kale munaye ng'eyita ennaku bbiri endala tugenda maaso kati waliwo ali muzikunyakunya. Naye tugenda tuzannya. Lugenda okuzannya Govaawo. gwe saagaana ogenda okuzannya n'abaana beeyo kumbe kali akaana kagezi eri bafumbayo nnyo ennyama yitawo okugwana olutwe lukalinga ensululu saagaana okuzannya bakuwa obutwa mukazi waawe omumanyi maama wo gogwana wo baba balogo nnyo baagala kuyigiriza kufuuwa mindi ate gwe nnyo weegendereze nnyo omwana wange kenyowayi nze muyise yigira mangu monda kiraba olutwe Oli mulogo. Nyanda ologa bawo. Ologa wenoononya ologera omwana wange waloga bawo n'omumalamu amagezi yenna atunulanga enkoona y'emmindi gulabe. Bunzirawo ne mulaba. Muddangamu ne mwesembereza omwana wange. Emizigo egibeeredde emizibu bw'oba olya bulungi nga neiba we alya bubi akukyawa. Kyala yanoonya ekyokukola nekimubula. Omuntu okuwalana nga tolina kyewali omukuze bannange ekintu ekyo nakyo kirala. Yasooka n'alowoozaamu ekyokukola ne kisooka kimulemu okutegeera. Kakati oluvannyuma kano nga kajja Owulidde. Mbadde njagala mukuvumya. ssebo ne kaimuwaana. Nga batandye yompa. Mpulidde ng'omuvuma bannanga amatama lwakuba buzeeko omuvuma kali akantu kaffe. Oba mbadde. Naagagwe mbadde nyala kinziremu nkikubire. Nandikuweereza embayibayi z'amatama nga gali ku lusaniya. Bannanga okivumye empola wankivumye ne kikoggako amatama ago nakyo ne kireega ku luba. Bannange nga batwogerako nga bwe tusiiba enjala. Musimanyi twakogga njala. Sizoni z'enjala zakikyala waffe. Oddamu n'okinvumira oba ofunye tayimu. Lugambo kuvuma bannaabwe butayagaliza kulingiririza kufiiriza byebyo bintu byebabeera baliko. Kakati munnange oluvannyuma tuba tuli awo tugenda okwetegereza Landlord ye Ssekyewa Godfrey Gonzaga saabagaana okuyiwayiwa amazzi nakoowa obukyafu wano kitaawaaliwa bwenzira nansanga saagala kuddamu kyafuwazza wano kaleeko neekatunula ngaawe okutunula bwe babagamba nti zino ennyumba nabbanzibe bwe mutwe mugenda maaso n'okukyafuwazza wano nawabaawo nga wakyafu ennyumba zino Landlord ono ani afumbira wano nyagala kumanya ani afumbira Nedda ssebo nze owaawe yafumbirawo n'owaawa lye bafumbirawo era kamwe bali omwo bagambe saagala labalaba bubafana laba bwenzira nembisangamu ebyo sibyagala njagala mpite wano nga bwe nakolawo nga bwe wali kye bakoze wano bwenzibomokanga mu nkubira Landlord baagala kumubuulira
Munange Landlord mbadde nakyenjagala nkubulire naye nga ndi mu mbeera nzibu. Abapangisa bawo nga bandi bubi. Omukazi wawo bannaye nga nvuma. Omukazi yanvuma katankoge mu lunaku lumu. Lindako. Ntaddewo olukiiko lwa emergency. Kubanga njagala bonna mbalabe imanye mbalandiro abantu kibana bagenda maaso n'okuyisamu obubi abapangisa abalala amaaso. Kubanga abapangisa abanyirira mba saagala babaleekanye okiwulire ekyo kuba kati bali abapangisa abakozi mbo basekyo mbagoba. Kati gwe abapangisa abanyirira mba saagala abakwateko okitegedde kubanya n'okusonyiwa omwezi mu by'okusaaga. Bagambe nkya njagala babe nga weebaleeza ensonga nzimale. Abapangisa abanyirira tebajogwa. Kubanga bwe baba batandise empisa mbi bagobwa bebabi bebe empisa embi beboogera ennyo bebavuma bannaabwe abanyirira be bano boogambye abeerudeno Sekyewa Gonzaga mwenye Landlord mwenye mayumba yake zibeerewo bubeezi mubeereko ekyo nsobola n'obagoba ate nendekawo mu abanyirira mwekka bonna babu esebo taata ajja abayitamu Landlord nabo bazibu. Abapangisa abanyirira ennyumbu tebabasaba nnyo ssente era tebabavuma. Efirimu egenda maaso. Kati munange tuba tuli awo Kagakima wuuno ava kugaleeta Nsulanti. nyaweerani salaki oli otya badde nze kati ewa bina ebidomola ebikalu badde njagala ngaleete sooka okebere tulabe eyo bizinesi ono teriimu masa akaduuka ake tekabeerako bifunguwo egenda maaso ye kagaleeta yasomba amazzi obulawo asibye entumbwe wakuba omugulu abanga kubye enkonyogo ogiwuliramu omusera abeeno wuwo nze Kagakima kiki Kagakima yabuuza oba gabaweddeko kati badde njagala ndaba obanga leeta omuntu tuli muno twebase otukonkono olw'amazzi obaaki gwe baga buli kaseera tuba twagala mazzi gwolowooza agali munda tegatumala. Balina ge balina munda wano babadde bakyebase kwe kuzzaawo ebintu by'emizigo ate si kwe kubeera emizigo egitaatuuka ati embiriga ezibeera ewalala neeno babeera baziwulira. Sebo nono naye alina mukwano gwe gwatera okujja n'anyumyako naye manyi bagambe 10 terikyawo omu. nabadde njagala nakugamba Suzi mpera nga njagala kugenda n'ekyaje mukazi wattu embeera emutabudde bakazi newankubadde ayagala nnyo okulabika ndi abeera wano manyi waliwo emizigo eginyuma naye abakazi wano bamuddako ne bamugeya abakazi ne balyoka bakuvuma byotakola abakazi banangidde obulogo mukazi munnange buli mugani lwaki tobavaako kati ekyo kikulumirawa kubanga omwami wo buli kimu akikuwa naye baba bakwogedde ki gwe kyoba okola lya mmereyo ekubukale kani nga mugamba nisimanyi kuba tebalina kyebatamugambye mbu yaloga bba okubali buli kaseera amuleetera enkoko ne banayinza ebba wange simuloganga nako omusajja njagala buwagazi kani ngaagamba ekyo si bulogo n'okulabika obulungi omukazi alabika obulungi ate n'omwami ayongera omwagala. Abakazi abasinga balowooza ku lw'okuba abasajja babeera nabo balina kubaloga bulozi balowooza n'abala bwe batyo mulimu omukazi ng'alayika bulabisi bulungi nga ne waba taloze omusajja ajja kubanga amumatirirayo munnange sikuvaamu naye kyenkugamba
ono yamugamba guma ekyokwogerera tekikujja ku mizigo. Kwe munange nkulabyeko sidde ewange nga bansuulidde ebiteega ayinza okuntega emmindi kwe kwakubo alabe ngadde ewuwe kakani nakawungeeza ako ekiro ekyo mwami akomyewo mukyala buli kyayogerako omwami aba agenda kikolako. Ebiriwo ebiri tofaayo naye ate ennaku zino ndakubuuzaako nekyowadde maiti laavu eri wano baaba labanga balaavu mbeera nawe waka yenna atunulanga laavu gwe yagwako mu luwonko naye omukyala amwagala kyobola nagaasi wali musajja mubi kubanga amusanze mukazikiza tosala naye ng'ate musajja ssebo bwa buvunaanyizibwa. Omukyala obedda alina ekimusiiwa ng'ayagala kigamba mwami yagadde n'omukubira essimu n'agamba naye kasooke nninda akomewo. Waliwo ekintu ekisinga omunyiga abakazi bano babeera bamugeya bamuvuma abakazi nakati neera bakyaku ngasooka mbuuza abakazi bakulemerako ebyaddala bw'agenda okunaba bamusekerera jjukira emizigo egyo giba n'ekinaabiro kimu osanga kabuyonjo emu ng'ekyamwamu bonna ab'oku muzigo abantu nga 100 awo no kabuyonjo naye beetamye. Tugenda maaso era ayina mukwano gwe yabadde annyonnyodde ku nsonga zino. Yabadde awulira ngo babandi badde bakyusa ne babeera ne batandika okubeera k'awantu awalala abantu bano nga bavuma. Omwami ye wanaawulira akyalinawo emirembe. Yabadde ne landiroodi amunnyonnyodde abakazi ano engeri gye beeyisaamu. Landiroodi n'amugamba nti agenda kulayika ndi munnange nteekawo olukiiko eyo ensonga ejja kwogerwako abakulemeddeko abo tujja kulayika nti tubakolako. Tugenda maaso. Olaba ekiri eno laava eri mizigo muno laava ekaabira mizigo ekisinga okusesa ku muzigo oba musula enjala muzisula. Kati waliwo ali eno bebi olaba nze eno naatera okusala akasawuli ani enviiri munaye tezikyagenda mu sente